direct. Bamumbye Sega Yunusu, Owai Kachinyata, Kagaka. Busungu, Busungu, Busungu. Ebasa zeze watu wadde. Bamida Sega Yunusu, Omukatale wali ku Chinyata market. Yeyaze mukatale kawekembe obayimiridde wakoze stop over. Batukwatiddeko sente zaffe ez'abagoma ze wagabye jjo. Ez'abagoma webale nnyo baakitudde Amida Sega Yunusu Kabaya. Ez'abagoma bali wano, tuli wano, ze zina zivuga taata tezinnaddayo n'ennyingo tetunnamusasula. Gurupu ziri mmeka? Ziri gurupu bbiri, tuli abantu 10. Twale mujje wano balabe. Okawaayo kubanga twaniriza omukulembeze wange ate n'obako kyotukwatidde ate ne bakitwala. Olabira kintu nenga nga tugenda zikuulira wano. Omwana ono namuwadde credit. Ghetto Youth ono ye namuwadde credit. Mu mazima ga Katonda eno ye sayini eraga nti yes omuntu 10 terisobola kyawa omu kyekisookera ddala. Ndi ku President Yoweri Kaguta Museveni. Na kabeere nawe eyo ku kyalo nti 10 terikyawa omu ate so wajja beerayo akwagala. On top of that, mu kijjukire na kino ekintu kye batera okubeera nga bagamba nti President Museveni ayinza okubeera nga talina buzibu ye ng'omuntu. Amazima nga tewali kyali akoze ye ng'omuntu. Naye banno abali mu industry oba abamwetoolodde baminisita, be yawa obwa minisita, be yawa eno obwa defense, bwe yawa obwa RDC, bwe yawa abo. Kubanga bwe babeera abalungi President tasobola beera mubi. So ye nga ye omuntu yakwata ssente n'aziwa omuntu genda zitwalire ba Ghetto Youth. Kati ogenda okusanga ba Ghetto Youth bagamba President Museveni tetumwagala. Naye nga musajja wattu ye atekinga initiative n'akola ki ekisaanidde okubeera nga kikolebwa. Oli centers tutte Ghetto Youth yakyankalanye na mulopo wa President Yoweri Kaguta Museveni. Bafulufiga akane mugamba wayogera bulungi tomusogera ng'omusonga mutoyogera ng'ogira woti. President n'abagamba mumuleka ayogere. Ghetto Youth yayogedde n'obusungu okukakana nga akasente President akabawadde. Kati oli gwe basoose okuwa zirere ezasoose simanyi bw'agenda kukola. Simanyi bw'agenda kukola. Ate nga abantu bangi baloopa naye omusajja ono abeera busy. Naye kino kiragira ddala nti abamwetoolodde be bakola obubi. Omusajja ayinza obbeera yenga si mubi. Kubanga kale tugambe mbu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwe tumuwa obwa President ye nga ye President. Bano abamwetoolodde ne batandika okukola ebibakola ne bagira ebitaano n'afulumya ssente budget ne bagira eno naye nga tezirina kukola. Bano abasigadde tugeze nga saagala kikole ekyo saagala kyoge. Badde nkati kijjukire ye waayingiramu tusuula gy'olose ennyonyi ba Lubongoya biki kati just in case Bobi Wine agenzeeyo ba Lubongoya ne babawa ssente ate ba Lubongoya ne bagana ozikola oba gy'olose ennyonyi ne bagana that means babeera bagenda vumyaganya oli mwe gwe mwagala abeereyo naye ending up nga bagamba mbu takoze oba omusajja mubi oba omusajja atakoze kino takoze kiri naye nga mazima ga Katonda abaserikale be yawa authority okubeera nga bakuuma emmundu bazikozesa bubi naye si yabagamba bannange mugende mukozesa emmundu obubi ebyo ono kwa Max Media tamana bannaffe abalegit shots bakugamba nti omuyimbi naye ayagala okukola oluyimba lwa video oba video ya somero mulina MDD Music Dance and Drama oba ya mikolo kwanjira bannakamera ez'omulembe bajja kukwata ekifaananyi ekirungi olubala muyimbi ennyimba bajja zipromotinga ne ku TV stations ez'enjawulo ate on top of that balina ne audio studio ey'omulembe akubira kukola enamba y'essimu ebisigadde obibalekere.